Kadama TV tufunye information, tufunye obubaka era tufuna messages nyingi nnyo ku WhatsApp yaffe nga batugamba twogere ku Kadamu ono gwe mubadde mumanyi obulungi ennyo abadde akola videos eza TikTok ezibadde zinyumira ennyo abantu. Omuwala ono gwe bayita Asha Kama alina ne Facebook page ye Asha Kama Official 18. Omuwala ono ngaffe bakadama TV tubaye tunafuna nnyo information emukwatako, mubadde mutubuuza tubabuulire ebimukwatako, tetunafuna information emukwatako wabula ge tuwulira ne bintu videos zetulaba kiri nti bagamba Asha Kama gwe mmanyi bulungi abadde Saudi Arabia, bagamba nti yafunamu obuzibu n'ava gye yali akola. Abamu bagamba nti yatoloka gye yali akola then n'abeera ng'agenda ku deportation center, bano bamuteeka ku deportation center. Ne deportation center in most cases bw'oba baba bakutadde ku this center, deportation center, otera kubeera nga bakukutte bukwasi. Nze kyemanyi ku deportation center nti bakukwata bukwasi ne bakutwalayo, sigamba nti omuntu ova eno n'oweetwalayo. Kakati kigambibwa okusinziira bwe nalaba video ndowooza yabadde yaswengere n'agamba nti omuwala ono bamutadde ku deportation center nti mulwadde, embeera ye si nnungi, ne bannayuganda abamu abaliyo tuzze tulaba videos nnyingi nnyo nga abawala abali ku deportation centers nga bali bubi ng'era embeera yaabwe teyeeyagaza. Naye ate kigattibwako nti bambi omukyala ono w'omuwala ono Asha Kama mulwadde. So tukubira omulanga gavumenti, tukubira omulanga embassy basobole okubeera nga rescuinga obulamu, sijja gamba bwa Asha Kama yekka naye bakadaama bonna abali mu deportation center. Kuba centers zino bwe mbeera abaali bazibaddeko oba abaali bazibaddemu musobola okubeera nga mumanyi nti embeera ya deportation center ebeera ng'eyina obuzibuzibu lwa nsonga nti babateekayo nga balabanga mmwe ababadde ababeera mu nsi eyo illegally nga temusaanidde kubeera mu nsi eyo. Kati embeera gye babayisaamu tebeera nnungi, n'ebyokulya temubifuna nga bwe birina kubeera. Kati omuntu ate bw'obeera ng'olwadde n'obujjanjabi bwe bakuwa si bwe bwali badde ng'ofuna. So tusabire baganda baffe bonna abali ku deportation centers zonna mu nsi zonna kuba embeera tebeera nnungi. Ndabyeko videos ezimu ze babadde bakola ku Facebook nga buli omu ayogera bibye ebikwata ku muwala ono. Abamu bamwogeddeko ebirungi, abamu bamwogeddeko ebibi. Ffe tujja gamba omuntu yenna kasaabeera mu kizibu tusooke tuteeke emabbali ebibi byonna by'obadde omumanyiiko, then osooke olwanirire embeera gy'alimu agiveemu, bw'anaagivaamu then osobola okubeera ng'omwogerako ebibi ebyo kuba yekka yasobola okubyerwanako oba yekka yasobola okubiddamu. Ffe abawuliriza in most cases tutera okujajinga okusinziira information gy'ofunye ku muntu oyo naye nga towuliriza ku sayidi ya muntu mulala. Kati ababadde boogera ku Asha Kama yakola bw'ati ne bw'ati, ensonga eyamukwasiza yali bw'eti ne bw'eti, bla 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 bla, alina gwe yagala buki, ebintu ng'ebyo okuggyako yekka yasobola okubeera nga yedefendinga. Kati bw'ova eri n'obeera ng'oyogera bigambo bibi byokka ku muwala ono, kitegeeza nti ate gwe muntu abeera omubi. Kuba the moment bw'abeera ng'ali mu mbeera eno nga yeetaagisa buyambi, kye twagala kyokka kubeera ng'ava mu mbeera eno, then ebirala tunaabiramu. Awo tukubire omulanga embassy ye Uganda okubeera embassy ye Uganda naye nga mu Saudi ebeere ng'esobola okugenda ku deportation center eno erabe abaana bonna abaliyo erabe ng'ebakolesa babeere nga basobola okubeera nga bakomawo Uganda. Era nakitegeddeko nti very soon Saudi Arabia era egenda kukola amnesty endala. Amnesty kino ekintu Saudi Arabia neeva negamba nti buli muntu yenna ali illegal mu Saudi Arabia mujje tubazzeeyo mu nsi zammwe. Etera nnyo okukola amnesty. Saudi Arabia etera nnyo okukola ebintu nga bino ne mujja ne babateeka ku nnyonyi
mujjukira n'ebiseera bya corona awo baddira ne batikka abaana baali abaana 2 oba 3 ne babeera nga bakomyawo Uganda. So bannayuganda bangi nnyo abali Saudi Arabia nga batoloka mu nnyumba nga visa zaabwe zaggwako n'ebintu ebirala. Naye ng'ate mujjukire nti omuntu okubeera ng'atolose mu nnyumba tava buvieri n'akeera bukeezi n'agamba nti ntolose. Wabeerawo embeera mu drivinga okubeera nga atoloka okuva mu nnyumba eyo. Kati bw'obeera toli mu nnyumba eyo gwe omulabi gw'ova eri n'ogamba mukadaama mugenda ne mutoloka mu nnyumba. Lwaki mutoloka mu nnyumba? Tewali kadaama ali bulungi mu nnyumba asobola gitolokamu, wabula kadaama oyo anyigirizibwa mu nnyumba atali mumativu nawe we bamuteeka. Bakadaama we basinga okubeera nga batoloka mu nnyumba. Okuggyako ate waliwo ne group z'abakazi e Saudi Arabia oba e Dubai abatera okulimba bakadaama bano. Najja n'akubaliza n'agamba ofuna mmeka? Nti nfuna 9. E9 ntono nnyo, toloka nze ngenda kufunira omulimu. Eyo gye bayita ttiimu batolosi. Najja n'ogenda n'otoloka nga mu nnyumba mw'obadde okola ofuna 9 naye n'akusuubiza nti guno omulimu gw'ogenda okufuna gwa miliyoni 2.3. Kati omuntu eyajja okunoonya ssente, omuntu alina omutima omutonotono agenda kutoloka butolosi. Naye ng'ate jjukira gy'otoloka gy'ogenda tomanyi biki bigenda kubeerayo. Kati bw'otoloka kye baakusuubiza n'otakifuna, kiki ekiddirira? Kubeera ku street, kubeera nga tolina w'osula, poliisi ng'ejja ng'ekukwata ng'ekutwala ku deportation center. So deportation center waliyo abantu ab'ebika bingi okusinziira ku kiki omuntu kye yagenda okukola e Saudi Arabia. Tugambye mu nsi zonna, kuba mu nsi zonna zirina deportation centers. Oman bayina, Kuwait, Dubai, Saudi Arabia, wona centers zino gye ziri. Naye nga tusobola okudda emabega ne tubagamba nti togezaako kutoloka mu nnyumba ya Mwarabu okuggyako ddala nga olabira ddala nti oli mu katyabaga k'okubeera nga bajja kubeera nga bakuwa okutwa, bajja kubeera nga bakutta. Embeera yokka esobola okubeera nga ekupushinga okuvaayo. Ate bw'oba ovuddeyo, amagezi ge twali bawadde, sooka oddukirewo ku ofiisi eyakutwala. Sooka oddukirewo ku ofiisi eyakutwala olabe kiki kye bagamba, oba nnyonnyole. Nkimanyi ofiisi ezimu mugamba nti teziyamba, naye at least beerako ne backup. Gezaako okulaba ocontactinga ofiisi yo okusooka nga tonnaba kugamba nti n'ogenze ku street. So tugenda kusabira omuwala ono Asha Kama okubeera nga ebintu bijja genda bulungi. Naye ng'era tukubira ne gavumenti ye Uganda nga tuyita mu ministry ekwatagana ku byebweru, Ministry of Foreign Affairs, embassy ye Uganda, mugezeeko okulaba nga mugenda ku deportation centers zino, muggyeyo bannayuganda bonna, mugezeeko okulaba nga mwogera ne Saudi Arabia, muggyeyo bakadaama bonna nga ne Asha Kama mwali, kuba bangi nnyo abaana abali mu deportation centers zino ababonaabona.